nasabanga nnyo ne ŋŋamba ye lwaki mu Buganda balinga abandaga nti bankyawa olw'okuba mpagira Museveni ng'ate nagenda kusaka. Ne ŋŋamba naye lwaki Katikkiro talaba nti abaana ba Buganda baavu? Obwavu, it takes two people not one. Nze kati ku ssaawa eno njagamba nti Buganda yali eteekeddwa okwanguwa ennyo okujja okusakira abaana baayo. Okulaba Katikkiro ng'agenze ku haabu eyo e Masaka, ekyo kyakyusizza. Juzi bwe nali wano ku interview namulumba kuba yayogera bubi nnyo ku Isima. Naye ssebo Katikkiro bansonyiwe, kati osonyiyiddwa kubanga kye wakoze okwegatta ku gavumenti osobole okunoonya projects zino ozitwalira omuntu wa bulijjo nga totaddeewo politics oba onaatuwa akalulu oba totuwe. Wa president tali mu kusaba kalulu. No. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media. Enda zizaala amabere ne gayonsa. Nze yeekolera itongwa si kyanenya abakyala bajjamu embuto ebiseera ebisinga. Abakyala abo be mulaba abajjamu embuto baba n'ebizibu bye bawonyezza eggwanga mu biseera by'omu maaso. Kati njagala okuba akafaananyi nga musajja mukulu oyo abadde ayogera olubuto lw'ennyina yalugjamu. Singa kakati tuli wano tubonaabona naye. Mwami Bebe Kulu akoze statement n'agamba tamanyi nsonga lwaki Abaganda bamukyawa. Mwami Bebe Kulu sali olambise bulungi era ekintu ekyo kireese bulungi era obubonero buwadde butaano. Lwaki Abaganda bankyawa? Ensonga lwaki obayise nti lwaki Abaganda bankyawa? Kubanga bakwagalako. Omuntu yenna yakukyawa kitegeeza yakwagalako. Bw'olaba ng'omusajja yawukanye n'omukazi n'amukyawa bubi nnyo, oba bw'olaba ng'omukazi ayawukanye n'omusajja n'amukyawa bubi nnyo, omanya nti yamwagala nnyo kubanga opposite y'omukwano bubeera bukyayi. Kati bw'ogamba nti Abaganda bankyawa obeera mutuufu nnyo kubanga bakwagala nnyo, bakusuubira mu kingi nnyo, naye waba disappointinga nnyo mwami Bebe Kulu. Sali emu ku nsonga lwaki Abaganda bakukyawa ojja kwesanga Museveni ajja luvannyuma. Emu ku nsonga lwaki Abaganda bakukyawa kubanga oli mwana wa Buganda eyalinnya ku mmeeza ya Nnaabagereka mu Pama Awards za 2023 ne bakusuubira ng'omwana omugunjufu, ng'omwana eyeddira enkima okuvayo ne statement ogambe nti bannange gunsinza ali wa bitono. Gwe yalivuddeyo okwetonda wakomawo n'obukambwe obungi. Emmeeza zenninnyako nga muyomba mumuwulire byammwe byali bitya. Kakati gwani aboggolera Obuganda? Gwani afutyanka Obuganda? Gwani azalawo Obuganda? Eyo emu ku nsonga lwaki Abaganda bakukyawa. Ekirala bw'ogamba nti Abaganda bankyawa waje bakwagala. Waje bakwagala Bebe Kulu. Genda ko mubasogola oba bakwagala gye wawasa. Genda ko mubagisola oba bakwagala. Genda ko mwaluwola oba bakwagala. Genda ko embarala oba bakwagala. Genda ko mubanyolola oba bakwagala. Genda ko ettolo olaba oba bakwagala. Emu ku nsonga eyakukyaya bano abakabbirazi endala still sikuwagira mwami Yoweri Kaguta Museveni, naye kwe kusiriwala Museveni. Waliwo enjawulo wakati w'okunywamu n'okugenya. Waliwo enjawulo wakati w'okunywamu n'okugenya. Mwami Yoweri Kaguta Museveni olunaku olwaleero bwe kiba kika kya mwenge Bebe Kulu tokyanywa munywi. Kakati wagangayira mugangayire. Yeye enjawulo ti omuntu atagangayira mwami Yoweri Kaguta Museveni bw'alaba ebikyamu abikoonako, bw'aba tasobodde bikoonako, bw'alaba ababikoonako tabafutyanka, bw'alaba ababyogerako tabavoola. Mwami Bebe Kulu okuvoola abantu abali mu kwerwanako ku bibala bye bitatambula bulungi wagufuula omulimu omutongole. Tewali muntu n'omu mu ffe Bannayuganda agaana mwami Bebe Kulu sali kuwagira mwami Yoweri Kaguta Museveni we, kubanga mu ssemateeka wa 1995 mwalimu nti buli Munnayuganda aliweebwanga eddembe lye okuwagira omuntu gw'ayagala. Buli Munnayuganda aliweebwanga eddembe lye okuwagira ekibiina ky'ebyobufuzi kyonna ky'ayagala. So kakati nga Bannayuganda abali mu kulwanirira enfuga eya dimokulaasiya tebayinza kukugaana kuwagira mwami Yoweri Kaguta Museveni wo nga bwe weekwasa.
banzala walwa kuwagira Museveni banchawa lwa kuwagira Museveni ensonga lwaki bakukyawa nti gwe bakulekera eddembe lyo eri wagira mwami Yoweri Kaguta Museveni okuwa omufuna musamwawo naye ate gwe tobalekedde eddembe lyabwe kwemulugunyako na kulaga butali bumativu bwabwe ti buli munne Uganda lwajja okwemulugunyako nti naye wano bitambula bubi mwami Bebe Kulusali g'omuntu y'omu avayo n'ogamba mukaabya kajanja mwesiriwaza mu Uganda mulimu opportunities olw'okuba gwe omuntu ssekinnoomu weebaliddeko Uganda waliwo omwana yakeera n'asoma ebitabo bye nga yeeweerera atunda kasooli oba sina kindi nga maama we yayita mu bugubi nnyo yali single mother okumuweerera omwana oyo yamala okusoma yalema okufuna omulimu mu mbeera yani akusindise oli mwana wani omwana oyo ali mu kiyumba mu Bawarabu n'empapula ze naye atulugunyizibwa akola nnyo kyokka alaba abalina okumulwanirira aboogera ku nsonga ng'ezo ez'obusosoze ery'ebbula ly'emirimu mu ggwanga n'ebirala buli lwe bakikoonako Bebe Kulu ofuuka omuziziko ogulwanirira abantu abo ezo ze zimu ku nsonga lwaki abantu bakukya Bebe Kulu si yeggwe munnayuganda wekka wagira Museveni abantu bangi abawagira Museveni abamu tubamanyi abamu tubalaba naye ng'onoonya w'omwesoosaako omutambaala nga naawe olemesebwa kubanga ye yakola kimu ssemateeka kye yamuwa ti ddembe lyange okuwagira Museveni naye ate n'oli ddembe lye okwerwanako we bamunyigiriza kubeera kimuweebwa ssemateeka okulaga obutali bumativu bwe Bebe Kulu bwe twogera ngo gatukuvuma naye Bebe Kulu y'omu mwaka gwa 2016 ng'okulonda kuwedde yagamba semujjuŋŋanda nti kiyenje naye ye w'omugambyeko nti tolina magezi ng'ate kiri ku source kyeraga lwatu olwo ng'anyiiga ngenda kumutwala mu kkooti ankose bw'ati ne bw'ati yeerereere Bebe Kulu tewali muntu yakukyawa lwakuwagira Museveni wo naye yakukyawa kugangayira Museveni tolina kugangayira omuntu agangayidde y'oyo atasalawo bulungi kakati gwe ettamiro ly'olina mu mwami Museveni likuleetedde okubanga tokyasobola kusalawo bijjansa nagenda mu NRM oba nagende wa Museveni kusaka tukwebaza okusaka mwami Bebe Kulu sali naye Juice oyo avudde mu kusaka tumunywako ddi era ndowooza yeddwaliro awo lyozimbye awo ekiwaatula eririmu eddagala osakidde bulungi abantu munnange weebale nnyo kyovulaba ng'enguudo eziri awo mu katundutundu zonna wazirima osakidde bulungi abantu mwami Bebe Kulu sali weebale nnyo naye nkusaba mwami Bebe Kulu sali nakugamba gye buvuddeko nti eddagala ly'endwadde ezisinga butamira ddagala ng'oyagala abantu bakuddeko ekikwa nti oli mudannyina wallahi lekeraawo okwogera lyeddagala lyokka eriyinza okukuyamba kubanga buli lwogezaako okujjanjaba endwadde abantu gye bakutuuma nti obwongo temuli weekanga ate endwadde yeeyongedde kusajjuka mwami Bebe Kulu sali ekituufu kiri nti onenya abantu abakuvuma onenya abantu abakuzalawa naye omutunzi w'ebintu singa akeera n'ateeka ebintu bye ku display aba ayagala bakasitoma tuba baddembe okujja ne tubiramuzaako ne tutagula oba ne tugula bw'ogenda ku TV olese talenti y'obutategeera oba otuwadde discussion tujje tukudiscussingeko kubanga abali eri munda teri abasokolayo kujja badiscussingako naye weetadde mu kkubo lya tuleyini nga ne tolina bigere bigenda ddibuukamu mangu train bwekulinnya omuzimu gwo tegulumanga kubanga awo mu kkubo lya train waliwo akapande kabiddenja hatali train is crossing kali bwe weteeka mu kkubo lya train nejja neekukoona olw'obunafu obw'okuva mu luguudo weenenyanga wekka togambanga omugoba wa train akozebwa ati kakati wakwata entegeerayo n'ogiteeka ku disipule naye ate toyagala tugidiscussingeko oba oyagala tugidiscussingeko mu ngeri ekufevalinga Bebe Kulu singa wali musajja mugezi twalize nga ne tudiscussinga nti wadde tali ku saidi yaffe naye ssebo kikuba poyinti mba neekoza bwe nkugamba nti Semayiri Ichuli all access omugenzi yali mu ssimu
weewaawo teyali ku saidi waffe weewaawo yatuleteranga point ne zitutomera naye yali musajja mugezi yensonga lwaki tewaliwo yali amuvumye bussiru kitegeeza si buli ali mu NRM nti aliwo okuvumibwa bussiru naye gwe bwe tunaakulaba mu karakita y'obussiru tugenda kujjukizaako nga naye bwe wanzijukiza nti kayeekolera nti kasiiwufu olaba we neesiiza ebizigo sinyiriranyiriramu kati kiri kitya sinyiriranyiriramu wanzijukiza gwe lwaki bwe nkujjukiza obunafu bwo toyagala kupiikinga ogifuula mpalana mwami Bebe Cool sali ngenda kusakira bantu gwengaani abantu gavumenti abantu tebalina kusakirwa mu gavumenti tetulina kusaka mu gavumenti tuwa service delivery kubanga bwe yali akwata ekitabo okulayira yagamba ngenda kukuuma Uganda ne bannayuganda mu kukuuma Uganda ne bannayuganda mulimu ebintu bino wammanga okuteeka obutebenkevu mu nsi nga munnayuganda asobola okutambula nga mpawo kimukwatako nga munnayuganda omunene n'omutono asobola okutambula nga talina kwekeka naye munnayuganda ne bwaba munene yatambula n'ebyokulya atya obutwa ne bwaba munene yatambulira mu mmotoka nga baluuni n'emala evugiraawo ayinza okugugumuka omutima n'afa puleesha ng'alowooza bamukubya amasasi insecurity eri mu ggwanga yeyenyiza abantu so nga omukulu bwe yali alayira yatugamba ngenda kukuuma Uganda n'ebyabannayuganda mu kukuuma ebya Uganda airport leero lwaki teri mu mikono gya gavumenti of Uganda Telecom leero lwaki teri mu mikono gya gavumenti of Uganda ebyobugagga by'ensi bimeka olunaku olwaleero ebiri mu mikono gy'abantu sekinnoomu naye nga oyo goga gwagenzeeko okusaka yagamba ngenda kukuuma Uganda ne bannayuganda gavumenti tulina kugisakamu gavumenti okutulabirira agiwagira n'atagiwagira teeka n'okutukuuma n'okututeerawo embeera efuna eyatusuubiza okutukuuma ate ayagala kutukuumira mu bwavu ate ne mu bwavu atuttirayo kubanga takyaganya muntu yenna naddala omuvubuka kubeerako na kasente mu nsawo takyaganya muntu yenna kubeera na ssente mu mpale naye ng'agamba ngenda bakuuma ogenda tukuuma tusula makaya omanyi bantu bameka mu Uganda olunaku olwaleero abafa enjala omanyi bantu bameka mu Uganda olunaku olwaleero nga tebafuna tekibafevalinga eyagamba otukuuma ne minimum wage yamulemu okuteekawo tukole nga tetukolera mafaya nga tetukolera bukunkumuka omanyi lwaki teyagiteekawo wakiri buli munnayuganda ekitono nnyo akolerenga omutwalo gumu ekitalo nnyo nga tomuwadde transport omuwadde ne lanchi naye mumanyi ensonga lwaki tabiteekawo lwansonga nti amakampuni ago gonna makampane ge awulira ayagala tukamamu bukami ffe tumukolerenga olw'okuba tutadde mu mbeera y'obwavu naye nga tatusasula munnayuganda waliwo awo kikampani emutundo bakiyita Road Master ate mugenda kunkola Road Master okyalina abakozi ab'e3,000 mu Road Master nga mulimu omukozi akolera 3,000 dola egula 3,700 which means in Uganda waliyo omukozi akyakolera sente ziri less than $1 yeyo gavumenti yagamba okutukuuma yeyo gavumenti yagamba okutukuuma bwe bajja Bebe Cool ku TV n'akola statement mugende mukole muve mu byekisiro mulowooza waliwo agenda okuteera ssente mu nsawo kati ezo statement ezinyisa abantu waliwo munnayuganda gwe bayokera ebintu mu paaka yadi bwe yagezaako okwezza engulu n'ayingira obutembeeyi kesisi n'emugobawo nayo kyakasooli ne bakwata essigiri ye omulala n'avuga boda abodaboda 2010 Jerry Museveni eryakulibwanga Abdallah Kitata ne bajja ne bagitwala oya munnayuganda gw'ogamba genda okole teri gavumenti egenda kukuteera ssente mu nsawo kituufu naye ate nekennina mu nsawo terina kanzijamu omuntu omusiru ennyo omuntu omuwumbatuutu ennyo omuntu omujege ennyo yasobola okukola statement genda okole tewaliwo gavumenti egenda kukuteera ssente mu nsawo n'omubuuza bweba terina kunteeramu ssente mu nsawo ate ze zange ensikamu zaaki kubanga omulunzi w'ente bw'awa ente ebiwata aba agisuubiramu amata bw'aba tagiwadde biwata tasobola kugijjamu mata omusuubuzi wateeka capital wasuubira amagoba owange tugambe Uganda is a business bannayuganda business ya Museveni atutaddemu capital
alyoka ayagala okutukamangamu amagoba bwe kibanga Munnayuganda talina kubanja bukulembeze bulungi na economy kutereera n'ogamba nti teri gavumenti egera kukutera ssente mu nsawo eno bwe batalina kuntera ssente mu nsawo enzijamu zaaki gavumenti yawe eno ebanja gyetaawula gavumenti yawa ekamenti gyetawadde biwata musuubuzi waawa ayagala amagoba wata investinze ssente kati eyo statement ekolebwa abantu ababuyabuya ekolebwa abantu abadanyina ekolebwa abantu abawumbatutu tewaliiwo gavumenti erikuwa ssente naye erijja ojja kugeera ku luguudo ogende okole yes I have to work naye onteereddewo embeera ezikola nga nfuna okukola nga nkola nnyo era nkeera nnyo naye nfuna kitono naye ate kitono kyenfuna kigenda nnyo gavumenti okuteera omuntu ssente mu nsawo erina kikola bweti kati mmwe abajjega abatabimanyi omuntu muteerewo embeera eyingiza nga Munnayuganda ate bw'amala okuyingiza muteerewo embeera ekuuma ssente ze musalireko ku misolo akakatono k'abaafunye ne bwe kaba katono kale at least kabeerewo naye mu Uganda mw'osanga omuntu akolera 5,000 naye nga wallahi neegaba maka ga mwavu kyenjeje nga nze yeekolera 5,000 teziyinza kumala olw'emisolo emingi egyateerebwa ku bintu emisolo bateekako mingi ku bintu kyokka bano abantu abanoonya ssente bagula ebintu wallahi bo gye bakolera bafuna kitono naye Munnayuganda bw'omuteerawo embeera nga mwangu wa kufunayo konna kaafunye ate nga kazibu kakugenda yeyo engeri yokka Munnayuganda gyasobola okugamba nti gavumenti etugaggawaza kituufu gavumenti ezigaggawaza bantu nga bwe wayogedde naye ate zibagaggawaza somehow bwetyo gavumenti bwereka ssente z'abantu mu nsawo ssente z'abantu olina okuzireka mu nsawo ng'akayingidde ne bekaba katono katya gavumenti kajjeeko kitono naye imagine ng'ekibiriiti obubiriiti kya nnusu 2 lita y'amafuta yo yammeka ko kabutto kammeka ko kasukaali kammeka ogenda okutuuka okuyuza ebbaasayo omujjidde omusaala wallahi nga tosigazzaamu yadde olwataano oli naakugaa gavumenti tegenda kukuteera ssente mu nsawo then tezinzijjaamu twete buli omu abe ku lulwe yo gavumenti eyagala okola omulimu gwayo gyendi ogw'okunsoloozaamu naye ate gwe owulira toyagala nze ngigambe yo kutuukiriza buvunaanyizibwa bwayo kale gavumenti eyinza obutanteera ssente mu nsawo I agree naye omusolo omungi gwenzijjako mbanga aguze eddagala gw'okimanyi nti omuntu awa omusolo aba asasudde life insurance omuntu bw'owa omusolo omungi nga bwe tuwa mu Uganda oba oli mu kusasula life insurance nti kale wadde nguwa naye kasita empeke zabwerere mulago nja zisangayo kale wadde nguwa kasita ntambulira ku nguudo nga ndi safe kale wadde nguwa kasita abaana baffe mu UPE basomera bwerere kale wadde nguwa naye gwe sooka weebuuze Munnayuganda gw'omusolo tegwali mulumi naye ayeebuuza lwaki nguwa musolo nguwa naye bwe ngenda mu ddwaliro nga ssente naziwaamu dda musolo era banzijjako ssente z'eddagala sisangayo ddagala bwe ngenda emulaga abasawo baŋŋamba genda ku kiriniki wano weewati ne bwewati ne bwewati ne bwewati bakuwandiikira ogende ogule mu kiriniki zaabwe oli agenda kuga nti Museveni eddagala aligula naye bano abasawo be batayagala digaba gwolowooza omwana wemula ku kyalo avumaganyani gwe wali ewala wookirabidde ye Museveni lwaki tasobola kukiraba minisita w'ebyobulamu n'akola ku nsonga ng'eyo gwe yalonda bwetwogera ti abaana boogera ti abaana bavuma ngenge ye bw'avuma aba tavumye wabula gwe bw'omujjukiza obeera omuvumye ye bw'ayita Bobi Wine omusiru abeera tavumye bw'ayita Ssemujjuŋŋanda ekiyenje abeera tavumye yeekolera bw'amuvuma obusiru nti abeera amuvumye so nga yeekolera yalinga ng'akapande kakulaga nti kwata wano tokwata wano kakati nze ndi Manfire Mayinja
ndi alamu ekujjukiza nti leero olina okukola ki okutwalako obwongo mu gyimu omanyi omwami oyo omubiri gwe gusiiba mu gyimu era alina omubiri omulungi naye n'obwongo buno omutera omujjukizako nti tubutwaleko mu gyimu nabo bukole ki buwawukemu busayine ng'omubiri gwe bwe gusayina ntegerekese bulungi baswiti otherwise osaasira nnyo abantu abalina erinnya lye mu bo mulimu bazaala ne beyawasa kubanga ajja ku TV mu butuufu ng'olaba bo baaswaza kubanga oba weeteze ffe tujje tukudiscussingeko by the way buli ekintu lwekifuluma mu kamwako eba efuuse public discussion naddala ku muntu omunene nga Bebe Cool but lwakuba yayagala tumudiscussingeko mu bulungi lwayogedde ebyekijege ebyekisiru ayagala tujje tugaye bannaye Bebe Cool ate wano oyogedde bannanga ate Bebe Cool wano oyogedde ate wano Bebe Cool oli mutuufu no omusiru asigale nga musiru mu society ekikopo kibeere ekikopo ennyweso ebeere ennyweso Bebe Cool tetukuvuma lwakubanga tukuvuma lwakuwagira Museveni waliwo abantu ababadde aboogeza abalumi mu NRM mbagambye nti Semayiri Ichuli manneekoza bwe nkuga nti yali musiru yali mugezi oba yali saidi eyo oba yali wa yali mugezi wadde oluusi yatusindikiranga zibombeke enkambwe naye yali mugezi ne packaging ye ebiseera ebimu yabangamu ku magezi tekitegeeza nti tukuvuma lwakuba owagalira Museveni siggwa asoose okuwagira Museveni era siggwa asinga okumuwagira kuba Nabiriga yayambalanga yero era tetwamuvumako naye nga yayambalanga yero just ettamiiro lye bayita Museveni saagala likulye bwongo obwo oba ntegeerekese bulungi mukwana otherwise leero ate siggwe wandeese omulamu ogwandeese olwaleero lwakuba dakiika zange 2 almost ngononedde ku Bebe naye ng'ekyandeese olwaleero kitegeeza ki omuyimbi Mayinja okudduka mu ggwanga njagala okubategeezaako baganda bange ne bannyinaze nti Mayinja embeera si yamuddusizza mu Uganda enjovu ne bwefa siriimu mbalayira emikwano tesobola kukogga kwenkana kanyo enjovu ne bwefa siriimu tesobola kukogga kwenkana kanyo weewaawo katuvudde mu byolwaliro Mayinja ayinza okuba yaddiriramu financial ayinza okuba okugenda mu NRM kyamwafekitinga nnyo musically and financially n'obuganzi mu bantu leero Mayinja tannatuuka ku level enoonyeza kyakulya ku mawanga waliwo ensonga eyaddusizza Mayinja ng'abayimbi bano abasigaddewo ne bano abatembeetayo Welikaguta Museveni abasigaddewo naddala mu abaganda full figure Kathe Kusasira Dirisa Kenzo Joseph Mayanja n'abalala bangi nga mulina okwetereeza olaba mukyala mugola anoba gwe mukyala mukulu olinda ki olaba mukyala mugola anoba mukyala muganza anoba gwe mukyala mukulu oba olinda ki nti bano abasajja bagenda kukunkumula buli muntu eyaloga Mayinja okwesiriwaza okukola ekikolwa kye yakola yamulekamu agasala ekkubo yalisaze ye n'adduka n'ayitamu kubanga ye Mayinja akimanyi nti Museveni tasonyiwa Museveni bamuyita ssekawuka kaali kakulumye olukalaba nga weetegula mangu era wenjogerera ye Mayinja yasuddeyo dda yatidde kuttibwa kubanga akimanyi nti eno Uganda bw'eba faamu ffe tuli nte mwami Welikaguta Museveni ye mulunzi omulunzi asala obusazi nti eno leero esalwe kandi nga bakikola ku isima nga bakikola kwani kuba ye Museveni akimanyidde ddala bulungi nti bw'oba oyagala okuvuga mission ebeere successful wakati awo mu kugivuga baako kyokolerawo babakugottirawo amawulire gawuguke gadde ku oyo then bwe ganaamala okudda ku oyo ffe tunadda ku byaffe Mayinja yagaanye okubeera saddaaka ya Museveni okwekuumira mu buyinza era ye Mayinja yadduse yagwambadde yatidde okuttibwa basajja mivuli full figure Kusasira n'abala bangi muyimiridde mutya
kubanga Mayinja atimanyi nti Museveni yali amunyiizizzaako. Museveni ono ekisa yakijjawo ekisonyiwa Mayinja eyamuvuma nga teyasobola kusonyiwa General Ndanya Kayirima, nga teyasobola kusonyiwa Brigadier Nobo Mayombo. Waliwo ebibiina bye muli mu kugunjawo ng'abayimbi. Museveni atwagala nnyo, Museveni atwagala nnyo. Museveni mu bibinja ebyo mwagenda okuyitira mwenna abasaanyi mumwe mulimu n'omu nga mmakage yayokeramu omuntu gwe sooka weebuze lwaki Museveni akusizza akasiiso nti akwagala nnyo, ayagala kufugira awo mpola buli lw'onaagezaako okwekyanga. Kati abayimbi mwenna ekintu ky'Amayinja ekyo kyali bakanzeemu singa mubaddemu ku magezi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.